How are you? Madam Secretary, I'm fine. How are you? Oh, okay. Later. What we Jimba then Jimba then uses sofa of game. I didn't G. Mpaka kawera koto mpaka tono. Kale Madam Secretary. Mirundi sina buzibu. Kale, thank you. Amazi jegali? Amazi wegali. Wegali bulungi nnyo ntadde jerikani gasatu. Okay, thank you. Good morning. Good morning, sir. Boss, how are you, sir? I'm fine. How are you? Fine. Kansooke nkubuuza ekibuuzo. Wajja kukola oba? Najja kukola mzee. Kati oba wajja kukola, what's wrong with you? Lwaki tokyayagala kukola? Nze nina olunaku lwe nali njosezzaako. Era ne boogera n'okebera mu gundi omwezi oguwedde engeri gye tuyingizamu ekigalo mu gundi. Sina lunaku lwe nayosaako. Nkola buli lunaku. Kati lwaki toli ku mulimu? Ndi ku mulimu mzee. Oli ku mulimu? Yes. I'm on job. Ndi ku mulimu gwange wano. Good morning, sir. Morning. Amazi gali bulungi? Okay. Birungi, thank you. Mzee, boss ndi ku mulimu. Bwotyo? Yes. Oli ku mulimu bwotyo? Tolaba nti oyawukanye nnyo n'omulimu gwo? Kakati kiriwe ekiteka mukubuuza mzee. Kyogamba we nyambala ekkooti oba essuuti sizisolabera mulimu. Ndi ku mulimu era buli kimu nkiyingiza bulungi nnyo, buli kimu kikola bulungi nnyo, eyo yonna nkidde kulongoosa bulungi nnyo walungi, keberayo muzeeyo olabe. Toyi zonna nnyonjo. Nze wano buli kimu kiri ku record. Buli kimu kiri ku record. Toyi nnyonjo, ebintu tebiriwo ebyoza toyi biri awo. Akatero kakano kalungi, buli kimu sina complain. Naye kyembuuza, lwaki toyambala nga bw'oteekeddwa kube gwe tolaba nti oli wala n'omulimu gwo. Nida boss. Najja wano nensaba omulimu. Era mu mateeka ge maaso kutuyinza tubeere smart buli muntu mu office ye. Buli muntu abeere smart mu office ye. Secretary abeere smart, human resource abeere smart. Ge boss walize kwa ndo smart. Kati nze we nyambala bwenti smart. Era nanyere ku mulimu gwange. Kyogamba akola ku toyi alina kwambala atya. No. Sigamenti alina kwambala atya. Naye Chengezaako gwe bw'otunula olaba nti kati oli ku mulimu. You are very comfortable. I'm very comfortable. Kati amazzi bwe gayiika ogolooza. No problem. Zino za kukolera, zino z'office. Ngira ngenda bulungi nnyo nga siimulawo era nga siimula. Nina gloves zange ziri awo nazigula dda bulungi. Kankwage gloves zo ziraba nazisaakinga zino zimu ne zikola mu Sheraton e Nairobi. Gloves ezo ze naleeta. Oziraba biraga. Shokoleke. Kakati laptop yaki. Nesi ya mutimbagano. Kati laptop eno nino kumanya toilet paper ki eziri ku mulembe. Toilet paper ki eziri mu mahoteli. Kali nze nkwatagane n'abakola ku toyi zo neza hoteli zonna mu Uganda, East Africa, nemanya nti kakati kisiimula ki ekisiimula bulungi simuufa eski ekyo nemanya nti kakati sawa zino kawowo ki kemba nkuba mu toyi akakwatagana neziri esendala biri wano byonna mbisaakinga embeera waliwe mwagimanyira yavaawo kakati zino tipi zeziriko okitegedde kati zeziriko era oziraba next year toni zeziriko kyengezaako kugamba naye kati gwe tolaba nti nno tugenda kuba tetukwatagana otaddewo olugezigezi kanjiyitewo ofiisi yo otaddemu olugezigezi okimanyi nti abantu bagenda kutandika okulemwa n'okujeyambisa. Look at your smartness, Banang. I am at my office. And everything I'm recording. Boss. Mbadde nsaba nayingizamu zino tipi nezinatera okugwawo. Kati mbadde nina ekisiimula kyenfunye kikino. Okiraba? Kiri ttake. Kyettake. Kyenjagala